Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akalowoozo kano kagenda eri buli mwami yenna. Kintu kye twagala okwogerako oli ayinza obutakitwala nga kikulu mu bulamu naye ng'ate esobola okufuuka emu ku mpagi luwaga ekuuma obufumbo bw'abaagalana ababiri, nga nakyo kwe kubaayo n'ensako oba okuvujjirira okw'ebbali omuntu kw'olina okuvujjirira mukwano gwo, mukyala wo gw'alonda mu bangi n'omuteeka ewaka. Kisoboka nnyo era kimanyikiddwa nti abasajja abagagga bangi agenda n'agula ebintu bya mwezi mulamba, abamu balina ne oda ku supermarket baleeta bulisi ne bayiwa, n'ateekawo visa card ne bajjako ssente, naye ekyo tekimala. Ng'oyinza okulowooza nti visa card gy'osasuliddeko ssente n'ebintu by'owundudde ewaka bimala. Ebyo tebimala. Omukyala yenna gyebuva ne gyebwenkana ayagalayo essente ze ez'ebbali, ng'ezo zo ssente ze teziriiko ani agamba, ssente ze ye y'amanyi butya bw'agenda okuzitambuza. Abakyala ebimu ku bintu byesinga okwagala okumuwayo ssente enkalu kitebenkeza omutima gwe, kimufuula omusanyufu ewaka. Bwe wali okimanyi nti omuntu ng'olinamu akasente enjala tekuluma, ng'olinako ssente zo wano mu mpale mu wallet enjala tekuluma, naye oba tolina ssente enjala ejja bwettayo. Okimanyiko nti omuntu ng'olinamu akasente aloota ebirooto ebirungi, ebirooto ebyessanyu, awaka abeerawo essanyu n'okwagalana n'okusasinkana singa omukyala abeeramu akasente k'omuwadde. Tuve ku bumeeza. Omukazi muwa akameeza gwe akasobola okukamuwa, naye ate muweeyo akasente ke ak'ebbali nga ko kake kali wabbali. Olowooza lwaki abakyala abagagga abamu balekawo amaka n'agenda n'atandika okwagala owa boodabooda? Tukeegeza nti owa boodabooda ye muntu wa wansi, naye nti aba boodabooda abo balinako ebintu bye baayiga, nti omukyala ono, abakyala bafumba ebiseera ebisinga abaami baabwe ajja naye okuba nti yamwosa n'amuteeka ewaka n'alowooza nti buli kimu kyagwa, ne babeera nga tebakola kye bayita nafaka, okuvujjirira. Kati owa boodabooda atandika okwendako mukazi we just ng'amuwayo $2,000, $1,000 kubanga omukyala kyalaakinga, ebisigadde ewaka weebiri, naye omukyala tomuwaddeyo ssente eza kaashi. Wabaawo obuntu obutonotono abakyala bye babaagala. Oyinza okuba ali contribution mu famire, oyinza okubawo obuntu nga yandiyagadde okubaako ekintu naye kyayagala okukola mu famire ye ate nga tayagala kusaba. Kati obanga olinaku essente z'omuwa buli mwezi kimuyambako okubanga naye yeemalira ebizibu bye ebimukwatako ne famire ye. Nabwe kityo tufeeyo nnyo okuba nti abakyala abo tulina akasente ke tubavujjirira buli mwezi nga bali ewaka waffe. Olaba mu Qur'ani owulidde mu surati Talaq, Allah alina kuwatuka n'atugamba nti tubeere nga tubateekamu kasente, tubaweeyo ku ssente okugamba omukyala okuba nti ayonsa. Obusiraamu butugamba tumuteekemu ku kasente ak'okuyonsa, tubawe omusaala ogw'okuyonseza abaana. Lwaki Katonda yakikkiriza? Nga kyayagala kwe kubeera nti abakyala bano babeeramu n'akasente akaabwe babeere basanyufu nga balabirira abaana baffe. Omukyala nga bamugambye nti maama omulwadde nga talina ssente ate nga talina gyagenda kuzijja, obusungu ne depression yonna agiteeka ku baana bo, natandika okubakuba empi, natandika okuyombera obwereere. Naye omukyala yenna ng'omulekera kasente aka buli mwezi akake, ajja kwagala abaana bo, ajja kwagala bafamire yo, awaka wagenda kubeerawo obutebenkevu, okusaasirigana na buli kimu. So basajja bannaye mbakubiriza abakyala baffe tubateekemu kasente ewaka, tuleme kulowooza nti wamuwasa byaggwa olwokuba bagamba nti ebintu tubirye nolowooza nti watwala kiwedde. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.